Luno lwe lukiiko luyisizza ekiteeso ky'okwongera mu myaka abakulembeze b'omuzannyo gwa ddigi ne munoka z'empaka gye balina okumala mu ofiisi. Mukyokera buzikkaanyizza okujjulula ekisanja ekibadde ky'emyaka 2 okudda ku myaka 4 nga kino kituuka na butereevu n'ebibiina by'ensi yonna ekya FIA ne FIM. Olukiiko lukkaanyizza obukulembeze bw'emyaka 4 bwakutandika mu mwaka 2016 ng'abakulembeze abaliko bamazeeko ekisanja kyabwe. Singa tumaze obyakivinga tumaze okuteekako obukiiko obunaafuganga omuzannyo, tutaddeko obukiiko obunaafuganga ffe bennyini tujja kufugibwanga obukiiko siga nti tugenda kuba nakyemalira nti no kyensalawo nganze pulezidenti kye balina okugenderako. Okusinziira ku mumyuka wa pulezidenti w'FMU asooka Dusman Oki balina enteekateeka nnyingi ez'okutuukiriza mu mwaka ogumu gwe basigazzaayo. Oki agamba okutandika n'omwaka guno baakulwana okulaba ng'empaka ezisinga ziteekebwa mu bifo ebyesudde ebibuga. Bw'oba oze ng'oli driver omupya twagala otandike n'emmotoka eno endala ng'eyo emmotoka ye ya buyonjo tugiteeke mu lolokeeji ojja kuvuga bw'oba ovuga raale ziri ez'abakaasameeme ziri ojja kuvugako kitundu kya hafu ekya gonde kya raale eyo naawe ofune championship. Oki agasseeko nti layisinsi z'omwaka guno zigenda kuba za kawereege okusobola okwekenneenya obulungi abavuzi. Ku bannannyini mmotoka ezivuga wabweru w'amateeka, FMU etandisewo empaka ze banaalagirangamu obukugu bwabwe okwewala okukola obubenje ku nguudo ez'olukale. Naye tubateereddeko championship yammwe nti nno tujja kujjanga tufune ng'olunaku tugende mu kituyita ku drifting bw'obwo bubadi bwe mulaba obwo bwe bakola obwo abantu basanyuke then bwe tunaatulabye ng'okuguse then okyasobola naawe okujja mu minerale kye tusuubira nti ojja kukikola. Ate olukiiko lwe lulisizza obukiiko obw'enjawulo okuli ak'ebyamawulire, ak'abavubuka n'abakyala nga buno bwakutandikirawo emirimu gyabwo. Empaka ezigenda okusooka ku kalenda y'omwaka guno zeza Mbalalale ezinda nga February 28 okutuuka nga 1 March 2015. Frank Serugo, WSTV, Kampala.